Yes, mwasuze mutya mwasibye mutya buli omujali. Well, nafunye okukkiriza bumulimu ebigambo bye tuyina okuttaanya obulungi so that omuntu yenna ategeere lwaki kyogerwa. Ntandika nga mbuuza buli omu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh gy'oli. Tugende mwene ensonga. Nga ntandika n'ekibuuzo ddi lwe tulikoma okuba slaves oba abaddu. Bangi muffe tuli mu mbeera ey'obuddu naye nga tetumanyi ekituufu mbu tuparticipatinga mu buddu. Y'ensonga lwaki ebiseera ebisinga tugamba abantu Museveni atukuumidde mu buddu, n'olaba abaddu abamu nga bawakana ne tuwanyisinganya ebigambo naye nakizudde butategeera nsonga oba ekigambo buddu kitegeeza ki. However, ngenda kuwa definitions nnyo ez'omuddu gwe weesootinge oba ogwa mu buddu oba toliimu. Kantandike, who is a slave? Omuddu y'ani? Ye wali otuddeko awo n'omanya mbu oli muddu, jakiraba mu comment. Definition esooka. A slave is a human being who is owned as a property by another. Omuddu y'oyo omuntu yenna omuntu omulala gwe yafuna nga ekyobugagga, and he is absolutely subject to the will of his or her owner. Omuntu oyo ng'oli akufunye ng'ekyobugagga nga mu mbeera yonna otambulira ku kusalawo okwoyo omwami oba omukyala akuyina. Bana baffe bakadaama, banyinaffe, baganda baffe, muli e Saudi, muli Oman, muli Dubai, mwegaana obuddu. Ani eyeesalirawo eyo yonna gy'oli mbu kati essaawa zino nina okukola kino, ssaawa ziri nina okukola kiri, ssaawa zino nina okukola kino, oba tokikola, you're qualified to be a slave, a perfect slave. Ani akireeta? Embeera Museveni gye yakuteekako mu ggwanga lyo. Definition ey'okubiri. A slave is a bond servant. A slave is a bond servant, digested of all his freedom and personal rights. Omuddu y'oyo omuntu oba bond servant y'oyo omukozi mu buli mbeera yonna ng'oli akutadde mu kifo ekimu ng'akuggyeko eddembe lyo ery'obwebange. Ndowooza kitegerekese bulungi. Oli ng'akufunye n'akuteeka mu mbeera ey'okuggyako, that's a bond servant, n'akuteeka mu mbeera ey'okumukolera ng'akuggyeko eddembe lyo ery'obwebange. Bameka ku ffe abali mu Uganda muno ng'eyo embeera mwebali? Obawulira mbuno omuchina yabatutte n'abakozesa nga talina birina mu nkekeera. Tubirabako ne ku mutimbagano ng'omuchina ayira omufirika omunayuganda ebisasiro amusambasamba nga bakuggyeko eddembe ery'obwebange kyokka ng'akukozesa. Definition ey'okusatu. A slave is someone who is completely dominated by an influence
a habit, a person, or an entity. Slave oba omuddu yoyo omuntu nga mbeera yonna yonna asaliddwako oba ng'afugibwa omuze gwonna, that's influence of a habit, omuze gwonna nga afugibwa omuntu yenna yenna, ng'afugibwa an entity oba enkola yonna yonna, or a system, ng'eyo system yekufuga, ng'ogwo omuze gwe gukufuga, nga toyina kyakusalawo, nga time bwetuuka kyateeka olina okikola. Nkuwa example, ab'amagye bagwa mu slavery eno, abapoliisi bagwa mu slavery eno, nga batambulira ku order ya muntu. Naddala amagye ga Uganda bakuwa order, ng'ate amagye amalala gonna gasigazaamu embeera ey'eddembe lyabwe, eddembe ly'okusuula obulungi, okulya obulungi, okutambula obulungi, okwambala obulungi. Naye osanga omujaasi omunnauganda genda mu industrial parks nga basula mu buyumba bulinga bw'abalalu, basiba biveeraveera, bagatta bibox naye nga bakuuma bagwira. Genda Namanve eyo n'otambule, nga n'omulalu tasobola kasulamu, ng'ate eddembe lye ligamba alina okuprovidingibwawo okusula obulungi. Byonna ani abibaleetera Abaganda baffe ab'amagye? Museveni ne sisitimu ye abafuulira. Teri waabwe abikola, n'osanga bali nga basula mu bisiko mbu bakuuma ba China. Definition yesembayo ey'okuna. A slave is a person who is activated and controlled by another. Omuddu yoyo omuntu oba activated, oba kangambe activated oba nkyogere ntya mu Luganda? Kale tugambe a slave is a person who is activated and controlled ng'ate afugibwa by another. Nga ye bw'atuula awo, activated kitegeeza muno alagirwa n'ayingira action. Example y'abano, tubeere honest, bameka mu Baganda baffe boolaba nga baali bategeera naye kati nga baba activatinga bwe activatinzi. Nkuwa example, Basajja Mivule yali ategeera naye kasita yakkiriza okuba omuddu, tamanyi ku magezi gembu muddu kye bamulagira okukola kyakola. Eyali owavunaanyizibwa naye kati omusanga ng'azanya bikome yeerira bitomato soosi biki. Omusajja yali owavunaanyizibwa. Bafuulu figa, Bebe Cool, Babajjo, Ashbag Kato, ne bamuactivatinga, ne bamulagira, ne bamucontrollinga, twala omukutu guno kuba amanyi IT bangi. Naye n'oyogera nabo kuba obwongo bwabwe buli limited ku slavery gye babasomesa mu primary secondary. Mbu omuntu eyajja n'atwalibwa by force ku miguwa n'afuuka slave e Bulaaya, bo be bamanye mbu ba slaves. Kati we tubagamba system ya Museveni ya kuteeka bannayuganda into oba hybrid slavery. Mu bino ebika ani atagwamu? Nga byonna system eyo eri oba kangam architecture waayo omuntu ogwo Museveni. Kulwa Katonda n'ensi yange, kansubire mbu amagezi gazze.